Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebo mukadde wa Supreme Mufti ne bamashe mwenna protocol sijja jiddamu. Jakusaba mwanye nasono akadakiko babadde ampadde kamwayongeremu akokubiri manye obudde naye kooti nyina nga njogera ku lwa kesisi olw'ekibuga ate era njogera nga Ssenkaggale wa FDC pulezidenti sebo pulezidenti aweebweyo akadakiika kamu naye ku lw'ekibuga tusaasira nnyo okusookera ddala muganda waffe Hon Nsereko Muhammed ne famire mwenna tusaba Allah abagumye abayise mu kaseera kano. Njagala ku lw'ekitongole n'abakulembeze bannange mwenna mu kibuga okwebaza mukadde waffe Nsereko bye yakolera ekibuga. Yali sipiika okuva mu mwaka gwa 96 era n'aweereza n'obwesimbu n'obufumu ekibuga n'akikubiriza bulungi. Tumwebaze nnyo ne sekwebaza. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Bintu bingi byesinza kumalayo naye mu 96 ye yakulemberamu ekiteeso ekyatandikawo kiteesi kyemuwulira gye tuguluba nayo kati evunze nese kuvunda bagiteekako obuwumbi 4 buli mwaka era tukyazitaganjula n'ebirala. Babadde bagamba tusenguke tugende eddundu tuleete ne mukono ewakiwanuka tukyasika mugwa ku nsonga eyo. Yakuuma ebintu byaffe bungi, amasomero, amalwaliro, naye kati muwulira tuguluba nabyo tayiza kino tayiza kiri. Amasomero gammwe gagenda mu kibuga tulwana. Oba wabaddewo atakimanyi at least muganda wange Abbe Mukibi owa Batifala akimanyi tuguluba nabyo, naye Nsereko Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe Gashimoni n'ebirala. Nsereko Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne Honorable Nsereko ono era ye yanzirira mu bigere. Nze nali member wa parliament wa Kampala Central bwe navaawo eyo nga sinagikwata era nga teyerya ntama eddoboozi alituusanga kitaawe. Weefule kubeera mukulembeze naawe mukumu. N'atuweereza n'abalala Fatuma Nsereko simanyi oba yasobodde okujja n'aweereza mu kanso mwempeereza. So tujja kumwebaza emirimu emirungi. Twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu kesisi ye naye bababikidde dda Nsereko yafa naye n'ekitongole weeteerewo ebigambo byo. Minisita wa Kampala ali wano Hajjat Minsa Kabanda oba yatuddewa ajja babuulira lwaki wuli waliha. Omanyi ba Nsereko babeerawo tuwalinga minisita bye basalagawo byasembayo naye ffe olumala okusalawo ne basooka ate babiyisaako ewooyo. Ndowooza ye yasazizaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera Haji Nsereko y'anaababuulira bw'anaaba n'omukisa. Ekisembayo obubaka bwange atwanirize former Vice President Mwami Edward Kiwanuka Sekandi mukubire engalo ez'omwanguka kuba ye mumanyi enkola y'etamala gakolaki alagoogera engalo ezimwaniriza. Banayi munzikirize malirize obubaka bwange mu ddakiika esembayo. Sebo Supreme Mufti twebaza Haji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu. Abadde muvumu, abwagadde, abukoleredde paka ku ssaawa yeekola ki. Naye akaseera waagendedde ng'ekiriwo mu Buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako. Nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye waagendedde nga sisobola nakulinnya ku masigidi nkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozoobano mingi mugimanyi eya Kampala muki. Naye njagala obagamba buno obubaka bwe mbaweerezamu abasiraamu abali wano. Nze ndi muzzukulu wa kakungulu ekibuli wali bwe bujjajjaffe. Buno obubaka njagala obubawa nga tuli mu hadhara eno.
wano wetuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo Bayoli Kaguta Museveni ne tiimu yaabwe balwana okuzzaawo enfuga ennungi simanye ekyabatuukako kati naye buli bwe bali mu nsiko balwananga kuzzaawo enfuga ennungi naye baba bakyalwana emyaka 5 mu 85 Lutwa eyalina Obote n'awamba Olutwa n'awamba Obote we bali mu gavumenti ki yemu abantu abamu baava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani Olutwa gwali mwezi gwa 785 emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya Lutwa neegwirako ne bagendera wamu kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya Supreme Mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri nga bakulembeddwamu Abbas Kiyimba ne Abdu Kiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye kakati bawambye we bamaze okuwamba mulimu abatandise okucacyayika nti bagenda mu gavumenti empya eya Lutwa eyawambye ey'Obote mwenda tujja kubatwala mbakakasa munywere we mubadde mubeere bagumu ekisembayo obubaka bwa Mugabe nga anaatera okugwa baleeta Munangagwa n'asikira Mugabe akaseera ng'olutalo lunaatera okuggwa wabeerawo abo ababeerawo okumpi abalaba nti ekintu kigenda ne baagala bakiyoolewo temucacyayika ekisembayo nga pulezidenti w'FDC kati mpulidde obubaka bwa muganda ngo nabadde sirwa kubyogera Kiyimbo Mbabaali ng'ayogera ku bya security nengayi lwaki okudaalira basebo ne banyabo ffenna tukeesa lukya gwe nanga ali wano tukeesa ki tuli ku bwa Katonda tuli ku bwalira era bw'oba oyagala okukakasa ffenaffe tutambula buli omu ali wano abakulu bano buli omu alina emmundu emukuuma nange bagimpa naye ensaasi si mundu nti kirinanye n'abasirikale abankuuma naye nsiiba mbasaasira bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende mukuuma 13 ne gagenda mu bakuumi ne ntandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekaabire kaakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale n'ebigambo ebyo ku lwa ofiisi tukakanya amaloboozi aggalawo tukakanya amaloboozi ku lwa ofiisi ya Lord Mayor si ku lw'ekitongole ku lwa ofiisi ya Lord Mayor tulina obubaka bwa miliyoni 1 munzikiriza mbuwe Ssaabasajja Kabaka awangaale tukakanya amaloboozi Mukama waffe kati